Tubaniriza ku mukutu gwaffe ogwaleero era nga twagala okwebaza Mukama nti wano ku EBC Emmanuel Baptist Church Essenge Wakiso Mukama atusobozesezza okuba nga tusobodde okuba nga tukyabulira enjiri newankubadde nga twadde mu biseera ebizibu ennyo, naye Mukama tumwebaza. Naye ate mulimu ensi ezimu byetukola nga tebisoboka, naye Mukama tumwebaza nti atuwadde ensi yaffe Uganda n'atuwa n'emirembe egisobola otuyamba okutambula okuva mu kitundu okudda mu kitundu ekirala nga wetubuulira. Kyo Mukama tukimwebaza. Era nga nsinzidwa no ku platform yaffe yaleero mbajjukiza nti enjiri yaffe bwe tugenda okubuulirwa okuva abasumba baffe, era bw'oba onobanga ogyagalanga ojagenda ku mukutu ogwa YouTube gwe bayita EBC Senge, osangeyo obutambi obw'enjawulo bungi n'obwomiisinze osobole okubuuliriza, era nga tusaba Mukama akusobozesa okubutegeera bugenda okuyamba mu bulamu bwo okuba nga oliisa omwoyo gwo. Amiina. Amanya gange nze Isiko, era nga saavisi yaffe y'Oluganda eno tugenda okutandika nga tusaba Mukama atulungamye. Nsaba twetegeke kubanga tugenda mu kusinza n'ekigambo eri abasumba baffe n'ebiranga ebigenda okuba nga bigenda mu maaso. Akati njatandikana okubajjukiza nti obulwadde obwa COVID-19 pandemic obulwadde buno obuzibu nnyo era bunaku nkyogerako nnyo. Nze ku mulimu gye tubeera atabasinga abamu babasitopinga abayimiriza ku mirimu olwokuba bafuna obulwadde, era nga kyalikiriza nnyo nti bantu bangi bosa nti babadde masiki nga tebanaaba mu ngalo, era nga mu bifo ebyolukale bingi babeeramu ne badigida nabeera mu mazzi singa swimming pool. Baye tubasaba era najjo oli wegendereze okubanga ebifo ebyolukale tebibeeramu nnyo, era oba bigenzeemu goberera nnyo amateeka ge batuteerawo. Bw'oba oli kifo ky'olukale nga obutale ng'efo erimu abantu abangi, goberera gavumenti byatuteera ng'okwambala masiki, okunaaba mu ngalo, oba olina sanitayizayo, weewale nnyo okukwatirira ebifoofo oba muzo bikwatirira eba ne sanitayiza. Sijja kubajjukiza. Akati ekirala ebiseera bye tulimu era biseera bizibu nnyo nti abaana tebanadda ku ssomero, era tusaba Mukama atuyambe otukumira ku baana bano kuba ati nga ffe tugezako bugeza. Era ffe abazadde tukola bitumanyi ebisoboka naye tumanyi ebitasoboka bingi nnyo, era nga tubikwasa Mukama eyo yonna. Mukama mu ssaala tubeeramu yonna nga tumusaba Mukama atuyambe otukumira ku baana bano gye tutabeera. Ffe tumanyi nti Mukama abeera buli wamu, eyo yonna gyetulowooza ekizikiza gye tutabeera mu bifo ebirala gye tusobola tutuuka, Mukama abeerayo. Era nga tubasaba mu kigambo kye atuyamba atukumire bano abaana. Amiina. Akati nga tunatagera mu luyimba olw'okusinziza awamu, nsaba tubeere nga Mukama tubeere mu ssaala nga okusinzira bituyiseeyo Mukama. Tumanyi tulina ebizibu bingi eby'emmere, eby'emirimu, eby'obulwadde n'ebizibu bingi byetusobola kwogera, naye tubakusaba Mukama mu ssaala nga Mukama watulungamiza olwaleero. Era nga nsaba bwe nti Mukama tukwebaza olunaku olwaleero, wabere Mukama tubeererawo ebiseera byonna. Mukama tuleme kwerabira nti Jessica nakaseera nti nga tukyuse kuva eri obulungi Omukama, naye tujjukirenga nti otukoledde ebiseera byonna. Ne twalibadde mu kiseera kino Mukama badde otukolera, twalinga abalwadde Mukama n'otuwonya, twaba nga tulina mirimu Mukama n'ogituwa, twabeera nga tulina kyakulya Mukama n'okitugabirira, era nga tukweyimiriddeko Mukama. Tumanyi ojja sobola otulabirira ebiseera byonna ne bye tulalikirye byonna Mukama, tugenda bikwasa eri ggwe Mukama. Obulwadde n'olwaleero obulwadde bwe tuyitamu Mukama, Bayibuli etuga nti Mukama Katonda owa luli ne Katonda y'omu Mukama. Era tubanga tweyimidde ku ye tumwesiga Mukama, tumanyi ajja tukolera byonna bituwoze bitweyalikiriza. Wabula tugende kulaba nti akola nga bw'ayagala, tube n'obugumiikiriza nga Bayibuli etuga okwagala, patience, kulina obugumiikiriza. Era singa tumanyi ekintu ekyo nti Mukama tuleke akole nga bw'ayagala, aye naffe tugumiikirize nti Mukama bw'obanga osabye ekintu Mukama ndoma Katonda kiraba,
tumuwe ebbanga linga wayagala okikola kubanga amanyi ebirungi byetugwanidde era amanyi ekiseera ebirungi bijja okujjira byetwagala. Mukama nsaba obulwadde buno ba COVID-19 pandemic Mukama otuyambe obulwadde buno Mukama buveewo. Obulwadde busira emirimu gy'abantu, buleetedde ebizibu bingi nnyo, abantu basoma, bantu bangi abafudde Mukama. Tusaba Mukama era kyakizigaddewo Mukama, bantu bangi abewagumye mu kyaki no Mukama nga babeere waka bamisinga ebintu bingi so nga bajja ku kyaki balina kyebakola kyebayiga Mukama buli lukya. Naye Mukama tukwebaza nti newankubadde nti kyaki si kizimbe kyokka Mukama, newankubadde si kizimbe nosobosezza okuba asobola okuwulira enjiri nti n'omuntu n'abeere waka Mukama asobola okuwulira enjiri ye. Naye tusaba Mukama eyona gye bali Mukama newankubadde kyaki tebanagigulawo Mukama, tusaba Mukama otugumye otuwa amaanyi okuba nsobola tuwulira ekigambo kyo era nga sobola okukisoma. Byonna bisabe mu linnya erya Yesu, amiina. Kakati ng'etugenda mu kuluyimba luno oluddako, nsaba ofumitirize ebigambo ebiri mu luyimba luno lwe bagenda okuzannya katambi kano nga wetetekera ekigambo kitugenda okusoma okuva mu Zabbuli, era nga nsaba tusinzize awamu mu linnya erya Yesu.
jabulira Yesu awuliriza byonna ebyange kiki kyenyinza okuwa gwe Yesu ekirisasula omukwano weewaayo n'ofa bulwange wandaga Yesu omukwano omulungi oyo Abooluganda mbalamusiza era Mukama yeebazibwe leero. Mbeebaza okutwegattako era neegatta ne muganda wange Bashir okubaaniriza nga mutulaba leero. Ngenda kubuulira leero naye nga sinagenda mu kigambo kansooke nzije mu maaso ga Mukama tusabe. Mukama tukwebaza olwaleero n'olw'ekigambo ky'Omukama. Tusaba nti kituuzeemu amaanyi twongere okuba n'obuvumu mu kumanya okwagala kwo. Tukwebaza olw'ekigambo kyo era tusaba Omwoyo Omutukuvu atulambike nga tukiwuliriza era nange ng'akibuulira. Mu linnya lya Yesu nsabye. Amiina. Oboolyawo nsuubira nti bubadde bulungi wiiki eno naye tetumanyi by'obadde oyitamu. Biba birungi oba bibi oba mu mbeera yonna tetumanyi, naye nga byonna tusaba nti Mukama akubeere era akuume. Naye leero tugenda kulaba Zabbuli ya Dawudi. Nga waliwo ebiseera ebimu bye tubiyitamu bulamu nga tetunnaba gitunuulira, bye tuyitamu n'ogamba naye waliwo amanyi kyempitamu naddala mu mbeera eno gye tubaddemu ng'eya COVID. Ng'oyinza okuba ng'oyita mu buzibu n'ogamba waliwo amanyi naye oba Mukama amanyi kyempitamu oba Mukama waali. N'oyita mu mbeera ey'okwebuuza oba ey'okulowooza nti Mukama ayinza n'okuba nga yandekeredde. Naye leero tugenda kulaba mu Zabbuli ya Dawudi eno ekintu ekiyinza otuzzaamu obuvumu okumanya nti Mukama atumanyi bulungi, amanyi buli kimu ekiri mu bulamu bwaffe, ate ekyokubiri nti Mukama abeerawo buli kaseera mu bulamu bwaffe era nga ddala y'ow'amaanyi eyatutonda era y'ow'amaanyi ategeka byonna ebiri mu bulamu bwaffe. Ate nga
Mukama mutukuvu era atukuuma. Ebintu bino nsaba bikuzeemu amaanyi. Mu byonna bw'obanga obadde weebuuza, bw'obanga obadde wemulugunya ng'ogamba naye mu mbeera eno nga Mukama simulaba. Nsaba kikuzeemu amaanyi n'okumwesiga n'okufuna obuvumu mu kumwesiga nti waali ku lulwo. Zabbuli gye tugenda okulaba Zabbuli 139, Zabbuli ya Dawudi era ng'emenyeddwa mu bitundu 4. Ekitundu ekisooka kyogera ku Mukama okutumanya. Ekitundu ekyokubiri ne kyogera ku Mukama okubeerawo naffe mu buli mbeera. Ate ekitundu ekyokusatu ne kitulaga nti Mukama yatutonda era y'alina amaanyi agatutonda era agatukuuma, agalabirira obulamu bwaffe lunaku. Ate ekyokuna ne tumanya nti Mukama mutukuvu era asobola otukuuma. Ebintu bino bintu bikulu okubimanya era ne bikuzzaamu amaanyi nga Dawudi bw'atulaga mu Zabbuli eno 139. Weewaawo sooka olowooze ku kino. Bwe tuba tulowooza ng'Abakristo oba ng'abalokole nti twetaaga okubeera n'enkolagana eya nnamaddala ne Katonda. Era omuntu alowooza nti kannoonye enkolagana yange ne Katonda nga ssekinnoomu ebeere nnungi. Naye ate kye tutubuuza amaaso tetumanyi oba ne Katonda bw'atyo bw'ali, nti naye anoonya enkolagana yaffe oba omukwano gwe ogw'olubeerera gubeere ku ffe nga tumanyi nti waali nga tuli bagumu. Kuba mu bintu bye tuyitamu bulamu weewaawo olumu twebuuza ne tugamba ne Mukama ddala waali. Ebibuuzo ebyo Dawudi abiddamu kuba yali muntu atambula ne Katonda, omu ku bantu ba Katonda. Ate nga bwe kiba kituufu eri Dawudi kirabika era kituufu eri ffe. Nkikakasa nti kituufu eri ffe abakkiriza mu Katonda oba abakkiriza mu mwana we Yesu, abanoonya enkolagana eya nnamaddala naye ya ssekinnoomu. Sigenda kulwa naye kanzire mu Zabbuli eno tutandike n'omutwe ogusooka nti Katonda amanyi byonna ebiri mu bulamu bwaffe. Ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli 139. Zabbuli ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli ya Dawudi. Olunyiriri olusooka egamba bw'eti: Ayi Mukama, okebedde omutima gwange n'otegeera byonna ebiri munda yange. Bwe ntuula omanya, ne bwe ngolokoka omanya, era otegeera byonna bye ndowooza ne bwe mbeera ewala ennyo. Otegeera okutambula kwange kwonna n'okuwummula kwange. Omanyi amakubo gange gonna. Ekigambo kye nnaayogera, Ayi Mukama, okimanya nga sinnaba na kukyogera. Ondi mu maaso n'emabega, era ontaddeko omukono gwo okumanya okw'engeri eyo kunsukkiridde, era nkwewuunya nnyo kunene okutegeera. Bino bye bigambo bya Dawudi ng'alowooza ku Mukama. Amugamba, Mukama, nkebera omanye omutima, n'ontegeera byonna. Ayi Mukama, okebedde omutima gwange n'otegeera byonna ebiri mu nze.
Dawudi wano atugirayo nti Mukama ayina entegeera eyannamaddala eya ssekinnoomu eri buli muntu akkiriza. Era nga Dawudi kino akimanyi bulungi. Agamba nti bwe ntunula omanya, oba otegeera byonna, otegeera okutambula, omanyi amakubo gange, ekigambo kye nnaayogera okimanya nga sinaba nakukola kyogera. Ekiraga nti Mukama amanyi byonna byonna ebiri mu bulamu bwo. Weewaawo oyinza okuba nga weebuuza mu kaseera ako ke weebuulizaamu nti naye Mukama ddala amanyi bye mpitamu oba afaayo? Dawudi wano akugirayo nti abimanyi byonna ebiri mu bulamu bwo. Amanyi. Era ekyenjawulo kyakugirayo nti mu kumanya kwe Mukama ate akuwumbawumba, abeera mu maaso go n'emabegawo akuwumbewumbe. Nga bw'olaba enkoko bw'etuulira obwana bwayo ne buwumbawumba, ng'eringanga ebukola obulungi, eyagala ebulabirire ng'efaayo, ne Mukama bw'atyo bw'afaayo gye tuli. Atuli mu maaso n'emabega. Onyiri olwokutaano. Era okumanya okw'engeri eno kusukkuluma ku Dawudi. Weewaawo amanyi byonna ebiri mu bulamu bwaffe. Naye ate ekisinga n'ekyenjawulo nti amanyi n'ebiri ku mutima gwaffe, atulaba munda, n'ebintu bye tulowooza byonna abimanyi. Ebintu ebibadde bikutawaanya mu bulamu, by'olowoozaako ne bikusuza ng'otunula, oba byonna aba abimanyi. By'okola mu bulamu, mu kuwumula ne mu kugolokoka, byonna abimanyi era abitegeera. Olumu ogenda ne weebuuza n'olumu ng'abantu abamu ebikolwa byo tebakutegeera, ng'olumu bakubalira kirala ate gwe omanyi mu mutima gwo omanyi kirala. Oba oli awo ne batakutegeera bulungi, naye ye Mukama ategeera byonna byonna, era tewali kiseera ky'oyinza okugamba nti Mukama tamanyi bigenda mu maaso mutima gwange, oba ayinza n'obutantegeera. Mukama akutegeera mu byonna. Kino kiyinza okutiisa oba oli awo, oba oyinza okugamba nti omuntu yenna ategedde byonna ebiri mu bulamu bwange, abo bennyini be tuteeka kumpi naffe ne bategeera byonna, oluusi ate be batulyamu n'olukwe. Kiyinza okutiisa oba n'ogamba naye ajja kumanya obubi bwange. Naye kyewuunyisa nti Mukama atumanyi byonna byonna ebiri mu ffe, abimanyi, tewali kimusukka maaso. Naye ate ng'era n'okwagala kwe n'okufaayo gye tuli afaayo. Ekigambo kye kigambye mu nnyiriri olwokutaano, ondi mu maaso n'emabega era ontaddeko omukono gwo. Omukono gwe nga bwe tulabye mu Zabbuli ezaayita, twalaba nti omukono gwe gutulaga omukwano ogw'olubeerera. So nabwe kityo omukono gwe tegusobola ng'agamba nti gundiko, nti gundeekeko obulabe, wabula omukono gwe gungoberera mu maaso n'emabega era gundiko okunkola obulungi. Nga bwe kiri bwe kityo, okumanya Katonda kwatumanyiimu kwa njawulo nnyo, era kwe kwewuunyisa Dawudi ne kumuleetera n'okugulumiza era n'okuba n'obuvumu obwesiga Mukama. Nsaba na bwe kityo bw'oba ng'owuliriza leero nakyo kikuzzeemu amaanyi nti Mukama amanyi buli ekiri mu bulamu bwo. Teyeesuliddeeyo gwa naggamba, teyeesuliddeeyo gwa naggamba. Era waliwo abantu abamu nga ebintu ebimu tebaagala nabbimanya mu bulamu bwo, naye Mukama afaayo nnyo ng'ayagala
okumanya era ng'afaayo amanyi buli kimu ekibaawo mu bulamu bwo, ate nga n'omukono gwe ogw'okwagala kwe gukuvaako emabega n'emaaso. Kino kikuzzeemu amaanyi bw'obanga obadde oyita mu mbeera enzibu, ng'oyinza okuba nga obadde weebuuza n'okwebuuza nti mu mbeera eno gye mpitamu Mukama amanyi. Ate nga kye kitulaga nti Mukama asobola n'otukuuma kuba amanyi buli kirimu ekiri mu bulamu bwaffe, amanyi entambula zaffe, amanyi buli kimu. Ekigambo kye nnaayogera, Ayi Mukama, okimanya nga sinnaba na kukyogera, n'ebiri munda ebiri obuziba mu bulamu bwaffe aba abimanyi. Dawudi kino akyogera mu kukkiriza, si mu kutya Mukama nti agenda kumutuusaako obulabe. Nabwe kityo naffe abakkiriza tusobola okubyogera bino mu kukkiriza, mu kumanya obulungi bwa Mukama. Naye nga si ekyo kyokka kyakomako mu kumanya obulungi bwa Mukama n'okumugulumiza, wabula ate ayongera n'atuggirayo nti Mukama abeerawo mu buli mbeera ey'obulamu bwaffe. Mukama abeerawo mu buli mbeera ey'obulamu bwaffe. Kyekyokubiri kye tulaba. Kino tukiraba mu nnyiriri okuva ku Lw'omusanvu paka ku Lw'ekkumi-n'ebbiri. N'agenda wa omwoyo gy'atali, oba n'agenda wa gy'otoli? Olaba Dawudi abuuza bino ebibuuzo nga yeebuuza naye wa Mukama w'atali, we nnaagenda nga gye taliiwo. Abuuza ekibuuzo ekyewuunyisa ng'ogamba nti okuddibwamu kw'ekibuuzo kino tewali na muntu ayinza kugamba nti kino tokimanyi. Kirabika lwatu nti tewali gye tusobola kugenda Mukama gy'atali. Nabwe kityo mu lunyiriri olw'omunaana Mukama agamba Dawudi agamba nti bwe nnaalinya mu ggulu nga gy'oli, bwe nakka emagombe nayo nga gy'oli, bwe neebagala empewo z'ekumakya ne zintwala ne mbeera mu bitundu by'ennyanja ebisinga okuba ewala, era n'eyo omukono gwo gunaannuŋŋamya, omukono gwo ogwa ddyo gunaanywezanga. Bwe nnaagamba nti ekizikiza kimbuutikidde, n'obudde bw'emisana bwe ndimu bufuuke ekiro, naye era ekizikiza gy'oli tekiba kizikiza. Ekiro kyakaayakana ng'emisana, kubanga gy'oli ekizikiza n'omusana bifaanana. Olaba wano Dawudi kyatugirayo nti tewali gy'osobola genda gy'atali Mukama. Tewali w'osobola kubeera Mukama w'atali. Singa oba ogenze mu ggulu, tumanyi nti eyo Mukama gy'ali era gy'abeera olubeerera, nga yeegulumiza eyo mu ggulu. Wabula ate n'ekirala ky'aggyayo nti ne bwe nnaagenda emagombe oba mu ntaana nayo gy'oli. Nzijukira ebigambo bya Pawulo mu Bafiripo 2, waliwo wagamba nti mu kufa amanyi nti abeera ne Mukama, nga yeebuuza ki ky'aba alondawo, okusigala ku nsi oba okufa. Abeera na Kristo. Okufa kye kyali kitegeeza kubeera na Kristo. Tewali we tusobola kubeera Mukama n'atabeera. Ne mu kaseera akazibu ak'okufa nga tuli fekka ey'emagombe, era bw'obanga okkiriza mu Yesu obeera naye.
neyeebuuza n'okwebuuza nti bwe ngenda wano ku nsi ne nnoonyayo ekifo ekyewala oba bwe mba ewala tugambe nga ngenze ebuziba ng'eyo ku nnyanja gye tulowooza nti tewali muntu asobola kutuuka n'eyo Mukama gy'ali era omukono gwe nagwo gusobola okutuluŋŋamya nga tuli eyo. Mu buli kaseera Katonda abeerawo naffe, Mukama abeerawo naffe. Weebuuze ezo embeera z'oyitamu n'ogamba naye Mukama waali. Dawudi wano akuzzaamu amaanyi nti mwesige era kimanye nti abeerawo. Era n'eyo omukono gwo gunnuŋŋamya, omukono gwo ogwa ddyo gunannywezanga. Kino nsaba kikuzzeemu amaanyi. Ti omukono gwe mu buli kaseera gunaakunywezanga, mu buli kaseera mu buli ky'oyitamu, eby'essanyu n'eby'ennaku, wonna w'obeera. Olumu tugenda ne twebuuza nti abantu abatuli okumpi babeera naffe buli kaseera, naye tebabeera naffe. Naddala kati mu kkanisa yaffe mukimanyi nti tuli mu kiseera kya muggalo oba ekiseera oba tugaana n'okuŋŋaana. Oyinza okulowooza nti ebintu by'oyitamu obiyitamu wekka, naye Mukama abeerawo. Nga bwe yagamba mu Bebbulaaniya nti talitulekerera. Yesu ekisuubizo kye kiri nti talitulekerera, era kituufu talitulekerera. Abalala bonna nga tebaliiwo, nga bali wala naffe, nga tuyita mu mbeera nga tulowooza tuli ffekka, Yesu abeera wamu naffe. Dawudi wano agamba mu nnyiriri olw'okumi bwe nnaagamba nti ekizikiza kimbuutikire n'obudde obw'emisana bwe ndimu bufuuke ekiro, naye era ekizikiza gy'oli tekiba kizikiza. Mu lulimi olw'Abayisirayiri olw'Ebbulaaniya, bw'obanga ogamba ekizikiza, wano kyekyali kitegeeza mu mbeera ezo enzibu z'olowooza nti buli kimu kizibu, ky'oyitamu kizibu. Mu kiseera w'ogambira nti ndi mu kizikiza siraba na kyenaakola, ebintu nga bizibuwadde. Dawudi wano agamba mu mbeera eyo ng'olowooza n'obwemisana bulinga ng'obuzibye, kuba emisana we tusuubira nti kati ndaba mmanyi kyendiko. Naye mu kiseera ekyo eky'ekizikiza, mu kiseera ekyo eky'ennaku, mu kiseera ekyo eky'ebizibu ebingi, Dawudi wano agamba era mu kiseera eky'ekizikiza kiringanga ekitangaala eri Mukama. Eyo yonna gye tuli, omukono gwe gusobola otuluŋŋamya mu bizibu bye tuyitamu, mu kufuna ebisoomoozo ebingi. Tewali gye tuyinza kudduka, tewali gye tusobola kugenda Mukama gy'atali. Ne mu biseera ebyo nga tubonaabona n'ekibi, ng'ekibi kituli ku mutima, nga twebuuza naye nabika ndi wala nnyo ne Mukama, oba ne tulowooza n'okumwekweka ffe kennyini. Kino kyaliwo eri Eva ne Adamu bwe baali nga bamaze okwonoona eri Mukama, ne bakimanya nti boonoonye, ne balaba nti bali bwereere, ne badduka beekweke. Mukama n'ajja n'abanoonya, n'abagamba muliwa? Tebabuuza nti muliwa ng'anoonya kubatuusaako obulabe, wabula yababuuza nti muliwa ng'abanoonya abazze bujja. N'abagamba kiki ekibaddewo? Si lwakuba nti yali anoonya kumanya, naye yali akimanyi ekyali kibaddewo, naye ng'ayagala bakiddemu gy'ali asobole okubayamba. Era mu ssuula eyo ey'okusatu mwakolera ekisuubizo kye eri Adamu ne Kaawa, nga newankubadde baali boonoonye nga beekweka,
yajja n'ababikka era n'abawa ekisuubizo n'abagamba n'abikka obwerere bwabwe n'abawa n'ekisuubizo nti omwana aliva mu nda yaabwe aliseeteeza omutwe gwa sitaani oba gw'omusota era ne kituukirira mu Yesu. Ne mu biseera ebyo nga tuli mu biseera eby'okunyigirizibwa ekibi, mu biseera eby'enzikiza nga tugamba ekitangaala kya Mukama kiri wala naffe, mu kiseera ekyo kyennyini omukono gwa Mukama gutuluŋŋamya era omukono gwe ogwa ddyo gutunyweza. Ajja n'atusonyiwa ebibi byaffe. So na bwe kityo obuvumu bwandibadde nti oba okumwesiga kyandibadde nti tetumudduka, wabula tujja ne tumwetowaza nga tumanyi nti asobola okutukola obulungi, asobola otuzza obujja. So tulabye wano nti Mukama amanyi byonna ebiri mu bulamu bwaffe okutukuuma, era Mukama abeerawo mu buli mbeera. Naye Dawudi kyayongera era otulaga nti Mukama y'ow'amaanyi eyatutonda era alabirira buli kimu ekiri mu bulamu bwaffe. Mu lunyiriri lw'13 paka ku lw'18 bw'atyo bw'atulambika. Agamba bw'ati: gwe wantonda byonna ebiri munda mu nze, gwe watonda byonna ebiri munda mu nze, gwe wammumbira mu lubuto lwa mmange. Nkutendereza kubanga wankola mu ngeri ey'entiisa era ey'ekitalo. Emirimu gyo gya muwendo, gya kyewuunyo, era ekyo kimmanyidde ddala bulungi, era ekyo nkimanyidde ddala bulungi. Wammanya nga sinnatondebwa, bwe nakolerwa mu kyama, bwe natondebwa mu buziba bw'ensi, n'amagezi go amangi. Wandaba nga sinnatondebwa, ennaku zange zonna ze wanteekerateekera zaawandiikibwa mu kitabo kyo. Byondowooleza nga bya muwendo munene, Ayi Katonda, omuwendo gwabyo munene. Singa ngezaako okubibala, bisinga omusenyu obungi. Ne bwe ngolokoka mu makya oba okyandowoozaako. So wano Mukama amuggyayo Dawudi nga eyamutonda, ng'eyamukola mu lubuto lwa maama we. Omanyi bwe tuba nga tugenda okuzaala, abamu tutegeka, olaba abamu bitugwako bugwi. Naye ekyenjawulo ekiri ku Mukama nti Mukama ye yakola ne pulaani ey'okutonda, era n'atonda era n'akuwumba mu lubuto lwa maama wo. Abeerawo buli kaseera, naye ate nga wali nga tonnaba kubaawo, n'akubumba mu lubuto lwa maama wo. Tewali n'omu amanyi mwe bawumba muntu, wabula Mukama y'amanyi mwe bawumba omuntu. Ate n'ebintu ebimu mu bulamu bwaffe oba munda mu mubiri gwaffe ng'omutima oba kantu katono kayinza okikwatako nekikola ki? N'ofa oba n'ofuna obulabe. Naye Mukama eyatutonda, yatutonda mu ngeri ey'enjawulo era ey'ekyewuunyo. Kutendereza kubanga wankola mu ngeri ey'entiisa ey'ekitalo, emirimu gyo gya kyewuunyo, Dawudi bw'agamba. Ate nga yatutonda mu ngeri nti buli muntu wa njawulo omulala. Bwe kityo kye kitulaga nti afaayo nnyo ku ffe.
bw'obanga tofaayo weekolera bwekolezi n'otafaayo kufuula bintu bya njawulo ku birala. Ekimu ku kiraga ekyenjawulo kuffe buli muntu. Bw'otunuulira ekinkumu eky'engalo yo tekiyinza kufaanana na kinkumu kya muntu yenna. Ekyo tekikwewuunyisa nti Mukama yakutonda mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri gwe wekka gwasobola okuba ekyo Mukama kye yakutonda okubeera. Na buli kimu ekiri mu ndaayo akimanyi era kuba ye yakitonda, ye yakutonda bw'atyo. Buli kimu ekikuliko, buli kimu ekiri mu mubiri gwo, buli kimu ekikuliko ye yakitonda. Na bwekyo tusobola n'okumwesiga okulabirira obulamu bwaffe. Ate nga teyakoma ku ekyo, n'ennaku z'obulamu bwaffe zonna ye yazitegeka era ye yazituteekerateekera. Y'alina obuyinza obwo. Kyetuba tugamba nti ne kaakati wandibadde omwebaza olw'obulamu bw'akuwadde. Olumu tugenda ne tutegeka ebijaguzo ebyokutegeka okujaguza, tugambe nga birthday oba amazaalibwa gaffe. Naye nga ennaku z'obulamu bwaffe zonna Mukama wano tulaba nti ye yazitutegekera era twandibadde nga tumwebaza olw'ekyo. Afaayo gye tuli, yatulabirira buli lunaku. Tewali kintu kyonna, y'alina amaanyi ago agatulabirira buli lunaku. Tewali kintu kyonna kye tuyinza kugamba nti kisukka amaanyi ga Mukama mu bulamu bwaffe. Kakati nga mmaliriza, tulabye nti Mukama atumanyi, ne tumanya nti Mukama abeerawo buli kaseera, ne tumanya nti Mukama ye yatutonda era alina obuyinza ku bulamu bwaffe. Ate ekisembayo tulaba nti Mukama mutukuvu era asukuuma. Dawudi wano agamba mu Nnyiriri 19, abakola ebibi batte, Ayi Katonda, abasajja abassi b'abantu banveeko. Abantu abo bakwogerako bibi, bakwegulumirizaako mu butategeera bwabwe. Bakukyawa, Ayi Mukama, nange mbakyawa. Abo abakwegulumirizaako bansunguwaza. Mbakyayira ddala nnyo era mbayita balabe bange. Kebera, Ayi Mukama, otegeere omutima gwange. Ngezesa omanye ebirowoozo byange. Olabe obanga mu nze mulimu engeri yonna enkyamu era onkulembere mu kkubo erintuusa mu bulamu obutaggwaawo. Olaba wano Dawudi ng'omuntu alina enkolagana ne Katonda oba mukwano gwa Katonda, agamba nti byonna ebinyiiza Mukama naye bimunyiiza. Ate nga ekitegeeza ekyo nti Mukama by'ayagala, Dawudi naye by'ayagala. Era n'abo abatamwagala nabo tabaagala, abakyayira ddala. Weewaawo kikwewuunyisa kuba Bayibuli etugamba twagaleyo abalabe baffe, naye wano kyanjawulo nti bonna abataagala Katonda ate n'abantu ba Katonda tebabaagala. Kubanga Katonda mutukuvu. Ebo abakola ebibi, aboogera Mukama ebibi, obubi, era ne bamwegulumirizaako. Dawudi ekyo si kyayagala. Era naye ne mu mutima gwe anoonya okuba nti taba muntu bw'ati, omuntu atalina bwesigwa eri Katonda, wabula kyagamba nti Mukama nkebera otegeere omutima gwange, ngezesa omanye ebirowoozo byange. Ayagala ebirowoozo bye bibe
bitukuvu eri Mukama. Na bwe kityo naffe kikyandibadde okwagala kwaffe. Kino tetusobola kukyetuusaako ku lwaffe, wabula Mukama yasobola otukebera emitima n'atutukuza emitima gyaffe okuyita mu mwana we Yesu. Okuyita mu mwana we Yesu, Mukama akyusa emitima gyaffe n'atugyamu omutima ogukakanyadde n'atuwa omutima ogw'ennyama omugonvu eri by'ayagala. Na bwe kityo tewali gye tusobola kutabagana bulungi na Mukama olw'ebibi byaffe, naye wabula ebibi byaffe nga bimaze okutuggyibwako tusobola okutabagana obulungi ne Mukama. Kyekyo lwaki Mukama mu kulowooza mu kukola obulungi eri ffe yatuwa omwana we Yesu atufiirire ku musaalaba, era nga abonna abakkiriza mu Katonda n'ekyo Yesu kye yabakolera, era be bo abagamba nti Mukama nkebera otegeere omutima gwange, ngezesa ebirowoozo byange, olabe obanga mu nze mulimu engeri yonna enkyamu, era onkulembere mu kkubo erintuusa mu bulamu obutaggwaawo. Mukama yasobola otukyusa emitima, yasobola otulongoosa n'atuleetera okutabagana naye obulungi. Ekyakikola okuyita mu mwana we Yesu, era buli mukkiriza kino akimanyi, era asobola okutabagana naye n'amutuusa ne mulamu obutaggwaawo kubanga ebibi bye bimuggiddwawo. Mu kifo eky'okwesiima nga talina bulabe wagenda muntuusaako. Olaba obukuumi bwa Mukama nti Mukama y'atukuuma, ffe tusobola na kwekuuma, tusobola na kukyusa mitima gyaffe, wabula Mukama okwagala kwe oba okwagala kwaffe kwandibadde nti ye atukyuse emitima, atukulembere, atulambike mu kkubo eritutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Katusabe nga tumaliriza. Mukama tukwebaza nti otumanyi, omanyi ebitutawaanya mu bwongo, omanyi obuzibu byaffe byonna, omanyi n'ebirungi kuba ggwe abireeta. Mukama tumanyi nti buli kaseera tubeerawo, mu kaseera akazibu n'akangu, mu kaseera ak'amaziga ne mu kaseera kitulowooza nti tuli mu kizikiza ky'amaanyi, gwe obeera naffe. Mukama tumanyi nti gwe watutonda, era tusaba nti okwesigwa kwaffe okugumye mu mukono gwo ogubeera naffe olubeerera, mu mukono gwo ogutukuumaakuma ne gutukuuma. Era leka emyoyo gyaffe n'okwagala kwaffe kube nti ebyo byonna ebikusanyusa twagala, ate ekibi kikyawe. Kebera ddala emitima gyaffe, omanye ebirowoozo byaffe, omanye byonna ebiri mu mitima gyaffe, osobole otutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Mu linnya lya Yesu tusabye. Weebazenga Mukama gw'emmeeme yange ne byonna ebiri munda mwange, so teweerabiranga bulungi bye byonna byakola eri ffe abaana b'abantu. Mukama asante.
ng'ekinyonyi